nefata ngansubira bagenda kubita ne bongera ne basiba nga kanjire ndutereka lumakinga ne situation in case batadde tuba tusimbudde so nefata jemba ne musasula of course oba wamuyambye akasente kamuyamba era bambayinza okugamba byali byabwerere yali business anyambe muweeyo nange kuba anyambe of course basabo ne banyabo tuyina Gravity Omutujju n'akayimba ke tusimbudde tusimbudde by Gravity Omutujju wange mpulidde mu line nga tetunawomulako ti abatunoonye basanze tusiimuse obadde otegeeza ki just in case kati tusimbudde tugenda mu pate modo tugenda mu pate modo nakusobezi gabiri mu January tugenda kwa tandiso okuchakala kati yena abanja balina banja mbiseera bino so that wali mujjukire naye wanalinda okumanja walinga mazo okuyingira mu revival oba osiimuse bibbiya biba bikuliko bikyewunga bikukuye so tabajja tusanga tetuliiko kati tujjukira batu banja so kati yena abanja oba olina okujjukiza kugobanja bifa biri munya munga boy nkunyenyayo anytime from now you know kuntere oye sasa nkunyenyayo nkoma Gravity oza ebivu babigudde ogenda tandika nakaziki kiko ogende tukuba already tusimbudde already kati waliwo kyakabina nibera bulungi alali Namayanja wanji mukwano kutuweereza kale dia naye bali kuwuliriza Gravity Omutujju uno wali mubuuza esebo yakikola atya mu myaka gy'alina okubanga alina ebintu ebyo tulabeewo okusinga abayimbi abalala bali mu myaka gye alina ebintu byakoze nga byamaanyi yakikola atya asigadde pademani ebbombo bale kutuweereza kale pade mukwano by the way Gravity guba mukisa gw'amaanyi recently nalaba mu mawulire ndowooza oba nakiraba ku NBS wano kwan kat nga balaga ennyumba yo ya nungi oyina emyaka emeka Gravity emituufu tonimba manyi abayimbi mulinga basambi ba mipiira sirimba myaka nawe naba nkaddiye ennyonnyo nibagamba mpunanga empezezaana naye n'emyaka 28 Gravity ndekamu naawe n'emyaka 28 naye ng'okusomako wasoma nasomako nembako wentuuka mpaka mwakoma mu class mu senior 4 nomala n'otandika nagisomako naye kati sinza gibala kitegeeza walumbe zaayo ono wamusoma ng'otanditseko senior 5 katono nayimba walumbe zayanga nga nsoma oba ng'oli mu senior 4 senior 3 nali mu senior 5 ng'otanditseko katono awo nga bwensoma bwennyimba bwentyo kati pademani ono akubuuza nti okikoze otya mu myaka gyo okubeera nga olina byeweekoleddeko ebitonotono nze kyemmanyiiko yennyumba ennungi gye watulaga ebiseera ebyo n'ebirala gono obiŋŋamba saala z'abantu nabuwagizi bwe bampa okubanga bampagidde okuva lwenajja ng'oteka shows ne bajja ne bajjumbira si kyangu ne batuwa ku ssente ne batuwagira kuba ebintu ebikolebwa bigambo bansi ate nawe ssente n'ozikozesa bulungi nagwo mukisa munnange abantu bannyo bazifuna ssente naye mu bbanga ti n'ombuuza ssente wazikola ziriwa nga n'abaana bo tebalina we basula bwe kiri okitegeera ng'abaana bo tebasomye ne bagamba bayimbanga Gravity yakubanga ebivulu naye ng'abaana bange bali ku street obanga tebasomye obanga tebalina we basula tebijja soka nibamu ebintu byetulina otunuulira nomala byonna tubikola naye muli buno obulamu obwaddala n'ogamba kaneetegekere muli muva ku bino byetubeeramu okwekyanga ne mubaamu buno obulamu obwaddala bw'obeeramu nga toli ku mpewo wano toli wano toli mu bantu kati ng'oli ggwe nga ggwe kituufu noga kati ndi wano kati ye nina ki ovude ku bino byetwogera nogamba nze nina eryato nina gundi nina kino kati gw'olina ki gwe n'okitulaawo n'ogamba naye kali nze Gravity waawe kale abantu bampaana nenya ku stage ne bakuba enduulu ne bagamba Gravity oli wakabi naye kati kati ndi wano mpangisa ndi mu nnyumba y'omuntu omu bwakera kumala n'agamba njitunda bwenkera kumakyo oba n'endwala bwenkera kumakyo oba kati banongosako evivi awe mabega omusipi wasamba omupiira banongose vivi naye ekirungi mu byali mu covid nga tetukola era tetwamanya kuba madesi kimanyi kyani bakulongose vivi so kati otunulamu embeera enoga kati embeera wejja forever abaana bange bagenda kola ki kubeerawo batya njabeerawo ntya ate nga munnaye gwe olina okubayamba kuba babo so
yensonga lwaki tuteekamu nnyo amaanyi n'essaala n'abawagizi nammwe abatupushinga. Kati waliwo ababadde bakusaba mukama wange Gravity jangwe w'obulenzi jangwe zirobwe eyo natugenda kubayo tuwa tusimbudde 2022 ngenda kukola tuwa ngenda pushinga oluyimba luno tusimbudde then after ntandika okukola tours mu Gwokusatu. Okay then nakyo tugenda kuba tukyogera ku projects empya zolina eza tours. Wegambye oyagala nnyo Jose Chameleone forever ne tumukuba luyimba kyo lw'omuyimbi omulala nga tetunawo mulamu n'omuyimbi asinga okunnyimbira King Saha. Oyagala tukube kayimba ki? Sala pulesa naawe tumufate Newentula Soma ekintu buli ky'omuziki ekisinga asaba aweebwa ko beta fama ekintu buli ky'omuziki ekisinga Gravity Omutujju nga lwamu ne Cinderella sanyu senywa bidagala nze Namayanja Priscilla tukwaniriza nnyo musawo yaffe n'eyokubiri ya program asaba aweebwa tulina Gravity Omutujju in the studios olunaku olwaleero yali mu kutusabira obuyimba otukuba ku bubwe kwatutyo mpolampola era ne mu maaso tunyumyamu n'abantu tunyumyamuko n'abantu yes dakika zino ziri 7 ze ziyise ku ssaawa 5 nkwebazako ekintu kimu Gravity olina collabos nyingi kituwa ekifaananyi eriffe ababawagira mu abayimbi nti oba okolagana bulungi ne banno batulowooza bubi ne collabos nga sirina collabo nyingi. Yes ekigambo nyinza okuki-exaggeratinga nti nyingi naye kati waliwo oluyimba lwenakubye lwoyina ne Jackie Kizito wadde lukaddeko luno lwa Cindy oyinayo oluyimba ne Catherine Kusaasira abo bonna bayimbi abayimba music ow'enjawulo ne mukola ate ennyimba ne zitambula mu categories ez'enjawulo bitali nnyo byange bitali nnyo yes waffe byaffe music bamuyita ngo wabayaye so ogenda ng'okonekitinga mu buli sector. Okay. Kati wagambye wali eri musawo yaffe yasoose abantu ababadde bakusaba n'ogamba nti senga Mukama Katonda abatuyambye omukulembeze w'eggwanga n'ateekyusa ne tuggulawo ogenda tandika tours oyinayo concert yonna gy'osuubira singa Katonda abakuyambye omwaka guno? Of course kati nze mbadde mukozi wa concert singa nkuŋŋaanya bakyali abawagizi bange ne tukuŋŋaanira wamu ne bajja ne bandaba nga omanyi bwe batugula yesebo omuntu ng'akuguze show toyinza yimba nnyimba zonna. Yes kituufu omaliza oyimba ennyimba 8 10 awo otyo n'ogenda naye oba okoze concert ng'ogenda kuba live music owerekeddwako abayimbi bakyalibo bakomediani nga bantu ogenda baka package akawera oba olina bafunirayo olunaku olwo n'obayita n'obannyonnyola ne munyumyamu omanyi ng'oli akuguze tolina toba na budde ate bunyumya oyimba nga tolina n'omulala yakuguze naye obanga gwe ategese ekivulo kyo abantu obawa kyonna ne weemalayo bayimbira okuva gye watandikira n'obayimbira n'oba otannafulumya n'oyita n'abayimbi abalala ne bayimba n'obakomediyani ne munyumya namu n'obatunzi n'obawa amasaati go n'obawa zisiddi so kati in planning of course okukola concert Mungu ng'ayambye nja kujangu yako kwanze mbadde nkola nnyo mu Mugomwenda okay mbadde nkola nnyo Sebutemba nga nkola cricket ever olugogo naye Mungu wayamba ngenda byangu yamu nkole mu Gwokusatu okay nga economy bagigudde economy zigule naye ekyali mu obuwayiro music nga bamugudde so gamba nja kukola mu Gwokusatu njafunayo n'ekifo ekitali cricket ondowooza kisikugamba singa omukulembeze w'eggwanga n'akomawo n'atukakasa before 24th kubanga yatusaba weeks 2 abaana bamaze okuddayo zizino zigenda zigwako mpolampola I think by next week awo ng'otandika okulanga nga tutandika okupushinga wano ku beat nti banaye mu Gwokusatu date bweti mu kifo bwekiti Gravity Omutujju agenda kujja nga bonna abawagizi bange bajja ng'ate twejjukanya bye tubadde tumisinga n'embeera eri eyaliwo before covid ng'ogisangulawo abantu kubamalako stress Gravity ebibadde mu mawulire obirabye bayimbi banno twatandika ne Jamie Culture yafunamuko okubuzibu ku bwongo yafuna buzibu ku bwongo lwakuba abantu abamu balina engeri gye babitwala Jamie Culture mulamu just abantu omanyi omuntu nga mugezi nnyo ebiseera ebisinga abantu abatali bagezi nnyo bamulaba ate nga fala kati nga woolaba Moses Radio yagenda okufa nga abantu bamulaba ate nga
ng'ayina ekyamu ku mutwe naye nga just obwongo bwali bungi nga yalabira wala kati ono yali tasootinze jamikalisha mulamu bulungi. Okay. Kati njagala kwogera ku biragalalagala abayimbi bafunyemuko embeera y'okubeera nti babadde tebakola bagenda ne babeera depressed ensonga y'ebiragalalagala no asembyeyo abaddekeko naye ng'ayimba music ng'owuwo ayimba music ng'owuwo Jackie Chandra ebyamubaako obijjukira ensonga eno ogyogerako ekikuba ndaba ekyasenyo mu bayimbi actually n'aba bagoberera kumanyi Gravity oyina abantu bangi naddala abaana abato abeegomba okubeera ba star babeegomba era oliwo sometimes waliwo ne auditions ezigenda nezikolebwa tuzikola nnyo ne wano ku beat talent searches olina omulaba ng'ayimba nga Gravity kubanga akwegomba naye bo balowooza nti wonywa ebiragalalagala boti wofuuka star ayinza okubeera Gravity ono gwe mwagala oba gwewegomba nze sikozesa kintu kyonna weewaawo kizibu bantu kukikkiriza teri kitamiiza kyenkozesa teri draga gyenkozesa mbeera soba 24/7 so ebiragalalagala bibi nnyo bijjeko abantu bangi nnyo olaba kati n'endwadde ezimu abantu abalwala endwadde ezo nga olaba HIV n'ebirala alwesa abataliiko muba mutamidde ne mugenda mu kikolwa ekyo nga buli omu tafaayo omwenge gumala bavaako ne muluka ne mujjukira enjaga emala kuvaako noga byabadde bwe biti so nze siwagira bintu ebyo nga nze era bibi nnyo bikozesezza nnyo baganda baffe bangi. Oyina record label yo? Nina Trab Entertainment. Baana bangi nnyo nkibabuuliza nnyo bayimbi bangi nnyo abato akutuukirira noonya manager noonya promotion ate bakwegomba omuyimbi omuto okuyingira record label yakola atya? Eba vibe ng'omuntu ovibinze naye oyagadde style ye mukwano gwo tomala gayingiza faffa ate fonaawo temuli bayimbi muli mudozi omuyimbi nze ne ky'ali wange omulala omujja mulaba mu maaso awo toyagala kumwogerako kati kati njala kwesotolingako nnyo nga nze okay nsoke ne pushing feet malo terera kuba kati tubadde nga inagambye tutandika bupya kubanga maze emyaka 2 nga tewali kyafata abatandika kati so kale mu mbeera eyo bagire balindamu yongera kuyita ku noti nya emunya 252 noti 5 noti nya emunya 252 Gravity omufati alo Namayanja wanji mukwana yenze birungi wanji birungi Aliacha Gravity. Ndi bulungi mama oli oti. Banange buwambe no omanyi Gravity simanyi. Ebuwambo wano ngoyite mu kitezi. Wamulaika mama. Mugambe banange singa tuguloba ne Gravity abantu bakwagala nnyo ebuwambo kuba mu mpazi n'ekyala. Mkwano. Ayina katimbu ndeda oli ali mu yali gundi ono nantu mono wemanyi oba. Ogambye eki? Akayimba kasimbudde. Okay. Yali nantu oba yali mulala ono nantu wasemutimanya. But I think yali senga. Si kyekyo? Iyo senga. Nyinizo. Wagwan. Bakubuuza wagwan. Ali best mwana mwana mugamba kino ndi bulungi oli otya ndi best nnyo sina tabu nnyo ate ndina neibawo ono yemivule ttone ndi mu Kajenstown kanso wano kugudo Entebbe Road limanyi naawe wali wonna kitofu kiki ekitegeera ye mwana abalenzi beno banyo Gravity Omutujju nsoboye bale kuyimba ekituufu abantu bangi abasanze tusiimuuse Gravity olabe abantu we balina ennyonta abantu ennyonta weeri n'abantu genda basanyusa abantu balina ennyonta bakugamba jangu eno jangu eri agamu Namayanja sebo wale kuweereza kale mukwano okugana wasa bodaboda bakola yesebo Gravity Omutujju oyo ayongera amaanyi akuba omuziki mumumatira nekakola eno tumulinze obese kamuli concert agenda kubanga atambula mutuwa tugenda ttalaga ne tusimbudde Nami Namayanja sebo naye balo tuweereza kale mukwano agamba ati Gravity Omutujju omukujjukujju muganda wa Kiweetere mukwano gwa Koni
Bana basi ambasada wabalule nakasongola gyendi. Yesebo. Mwana Gravity kyembuuza mu mwana anatula ku peni kubanga otana okuba style ezenjawulo nojo tula mu kadongo kamu nojo tula buli wamu onofikira omwana okikola otya ekimwana. Omubuuziza ki mukwano? Ani akuwandiikira Gravity? Gravity ebiseera ebisinga yeewandiikira weewaawo abeeramu ne ba advisors abantu bobeera nabo mu studio no nakuyambako kiri n'oli nakuyambako kiri bwe bityo. Gravity ebiseera ebisinga ntera nnyo okulaba nga okola videos ennungi. Bakozi ki aba videos b'osinga okozesa? Bonna mbukozesa buli mukozi wa video so mukozesa kasaba ne wako omulungi n'ekifaananyi ekirungi. Toyinaayo gogamba nti nesiba kuwono? Mbakozesa bonna. Oyina studio eyiyo? Nze sina studio. Toyina studio? Oyina buyubezi record label yo naye nokozesa studios ez'abalala? Oba oyina okukozesa ofune testi ez'enjawulo. Bw'obeera n'ekiki ebiseera ebisinga omaliza weefaanana buli kaseera. Naye bw'owulira mbu eno beats yagikubye n'odduka ewa eno beats n'ogamba Bawa yakubyemu wano n'odduka ewa Bawa n'ogamba Kesa mwagikubye style zino n'olumbayo ogenda omikisinga. Ne ba video director bwentyo bwenkola ogenda ke wa Frank Ajja n'ogenda ke wa Norton n'ogenda we speak n'ogenda wa Shasha n'ogenda wa Pesti ogenda batalagamu bonna. Kale Gravity oyina akayimba ne Maro bakayita bwayi njagala tukawe ku bantu ate wetukomawo ogenda kusaba nnyo naye mpola era ye gwomu kadda maya kayimba kaddi kabutandise kyekyo. This life is not an easy one. Like the microphone ebigambo mbitotola abakyolakyo yagala ndi wiringa okukikola olwala siriimu nze ndwalirawo ebola kubanja gatube babiri nga sediga n'okukolola Gravity Omutujju malo tuli mu kuyiringira Kwenkubira yangamba njagala yanunga n'ebizigo mbigula atuba sayagala muwola. She's like a buckle on my belt, we are tight. Kwenkuba na togikwata soberwa wabayo leye kweka muleka wabayo leye uza muleka. But today I want you to by my side. Yagalanga kase you're my girlfriend. I want to remember you're mine. Mkoye byo kwekweka Mano wanna for some fighting on the confirmation. Bakulu b'ekyalo ate ono omwana omutima gwanga muzinisa ttombolo okisenga abanjagala bwerwanda bange ekisolo kino nakiraba ku independence ku kisaawe ekkololo abali bapulaninze okuvaayo olw'eggulo bakyali bwe basalako mpu ate awulira otulo onedijjato bwewakuba buyimba bwa siro nakimanyirawo mpono omuswaza ku mikolo nali mmanya omukwano omuwa gwa ddabo balalo kumbe mu public ambikako akakokolo baleke kwekanya mu Gravity yenzebalo nategedde mu kikolimo nenzirukako ewammalo nete wabadde enjawulo ne mukyala we nasolo bana yamutagaza mbuzizaako obutuuliro omutima gwagwo kyangwa omuliro gwayita amasiro awoza kimwamu ayalevos malo wa kyalo ye Gravity Omutujju ngaliwo ne Maro nze Namayanja Priscilla dakika zize na abiri ziise ku ssaawa etaano olunaku olwaliro nina Gravity mu studio za Beat FM yatusabira obuyimba ne tukuba ku bubwe bwe tutyo mpola mpola bazadde bakyali balamu Gravity Omutujju mami wange waali Dadi Katonda yamuyita kitalo but it's okay oli wa ddiini ki? Ndi mu Katoliki. Osabirawo? Nsabira buli wamu kubanga olaba Gravity abayimbi abamugenda ne mubeera bize nga tolina na budde bwa Katonda naye nga teyakubezezaawo. Nsaba nnyo ate mu nnyumba yo? No, nina ne pasta nsabira newankubadde ng'oli mu Katoliki. Omanyi nze kyemmanyi ndi mu Katoliki lyeddiini ebanzaaliramu naye nze nina enzikiriza egamba nti Katonda ab'omu eddiini ebandowoozayo kituufu eddiini abantu be bakuliyetingawo amadiini olina bano mulimu n'amadiini amapya gasiiba gajja buli kaseera naye nze kyemmanyi Katonda ab'omu gwe tukkiririzaamu then eddiini gwasalawo noga nze njala kuba ensonga lwaki abantu bava mu bulokole olina n'afuuka omusiraamu n'akyusa nga ye bw'ayagala ebandowoozaye naye ng'ate Katonda asigala omu. Kiki abantu kye batakumanyiiko? Nze abantu ndowooza bammanyi kuba nze kati obulamu bwange buli open. Genda kuwa ekyokulabirako. Oyinza okuba ng'oli awo Gravity naye ng'abantu tebakimanyi nti okaaba nnyo. Abantu nga tebakimanyi nti oli musirise
example wezityo kale abantu bakimanyi nze nina omukwano mungi ogw'abakyala nze wenjagala omuntu mwagala nnyo nalaba recently olina omukyala omweru omulungi omubalagavu olina abaana bameka Gravity by the way nina abaana basatu era mu mukyala oyo omu mulinamu abaana babiri yakusanga ng'olinayo owuwo nga wakeera byoviti emyaka 28 abaana basatu nze nazaala omwana ng'ate ndiyanga nnyo ndoza naye n'emyaka oba 17 oyangwa mangu Gravity olimba nzaala muwala wange omukulu gwe bayita Queen ebiseera byo betuwedde mu covid abayimbi babadde bawasa banjula gwe tulinde ddi ebyo Mungu byonna yamanyi naye ate okuwasa n'okwanjula banaye balekerawo pakusa abantu ng'okuwasa asimanga ono tutali mu bufumbo buli muntu alina tageti y'embulamu bw'ensi eno gwe kyolabanga ekyakabi omuntu akiranga kya bulijjo ate n'okubeera n'omuntu simamu ewase mwanjule si kyekiraga omukwano abamu babikola kuweraga mbuguni nange banjija ku lujja banyanjula naye nga talina mirembe mu bufumbo ng'ali eyo ng'olina ekyaliwo naye nga temweyagala just mwakikola kulaga abantu ng'ali nga kyaliwo okitegeera kati so mu mbeera eyo tebipapyanga bantu omuntu yenna nga tonafuna muntu gw'oyagala oyo gw'oli naye nga osobola obeerawo bubeezi temubeerawo mpolampola ate ebintu byonona ne ssente mwana era noyonona ssente mukyasa olinga okubeerawo ate omukazi akutwala sipiidi mbw ate kwanjula bibyo byebyawula ne bakkenzo kituufu ng'omukyala ayagala kino ate ono ayagala kiri kale tugenda kufuata ku bayimbi abalala nyimba kize sabi kuba kati gwosabira bali ffe tukubazizo osabira bali kati tukube buyimba kyo obwamuyimbi abantu abagala nnyo obuyimba bwanga kano osijja keesabira nzenzeka abantu bannyo baali baagala nnyo Moses Radio akayimba ka radio konna akaliwaawo ate akalala n'akayimba ka Spice Diana ke bayita Badi wabadde okangambyeko kale kayimba kabalagavu ye Gravity Omutujju tutambula naye mpolampola mpaka sawa mukaaga ez'omutuntu ayagala akayimba ka Moses Radio titles agenda azeerabira ndowooza olwokubanga olina bingi bikumutwe radio konna akaliwo mwena muwankwagala ka Moses Radio Spice Diana Badi oliza BTFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga we bali kutuwa budde Gravity namwe mwe bali kumpa kakisa kano kubeerako ku biiti kisanyusa nnyo muyimbi waabeerawo n'addamu abantu bibamubuuza ne bamubongako naye n'ababongako kwegamba kisanyusa nnyo abantu be bakama baffe kati ate bw'otabeerawo kiba kibi nnyo babeera baagala nabo okuwulira Gravity bawulire ku ddoboozi bbanga ddene ebiseera ebisinga abantu bagamba nti okufuna ettutumu mwe mu bayimbi kati nga buwulirina kati because n'abali ebweru bakumanyi olina okutambula ennyo mu basawo olina okugenda mu nati n'okamanja kiti ekyo mukama katonda oyo ali waggulu ennyo ze musawo wange nafukamira ne musaba ne mugamba waayi taata musawo wange kiri kitya katonda ali mu ggulu eyo munaze seeraguza wewawula abantu bakikwata bubi omuntu okubeera owakabi okufuna ssente yasadda kola ebintu ebyo nenfuna Mungu bw'aba yagera ekyo kituufu Mungu aba yagera mbu olifuna mu mwaka bwe guti mukadde bwe guti abakusookawo ggwe abayimba bandi ne bakadonga mwawulirako ku bigambo edda misa kisemakula ng'alwadde ettalo wabiwulirako mbiwulira kati mbw abayimbi ba bandi beeroga nnyo igozi terina kubuuza gundi sebata igozi esansiba oyina onaakuwola n'akuloga n'obiraba nga bikutuuseeko tebiriyo teriddogo terayinza kuloga gwosirano bosiranye bibyo kalimbo mbweddogo mbuki terayinza kundoga tebiriyo nze sibikiriza namute yani alina obudde obuloga Gravity bakoleka oyimba bibyo sikundeka nyimbe tebiriya nti Gravity ebiseera ebisinga otuba tuli mu hustle ez'okubeera obulungi wabeerawo moments ezijja nga kintu kyakubaako mu hustle kati ngenda kuwa ekyokulabirako nze lumu we nali ntandika emirimu gino egya radio waliwo concert gye nagenda emu kamuleke atumwogere ne muzza wabbali ne mugamba waayi nange mpaamuko kazindaalo njagala mbuuze ku bantu mwenda ebyo byali biseera nga ntandika baivene wano nali sinakujja naye nga nawe oyagala ojja obuuze ku bantu balage mbu oli embeera
goyinawo embeera ekubaddeko oba yakubaako ng'oli mu haso otandika naye mwana n'ogiwulira ku mutima bingi ebitutuuseeko example emu si kimu si bibiri nasasula fish by the way mumanyi MC Fish namusasula ssente namuweebweza ali 200 edda ku password enankulabye naye era n'atampa yimba. Okay, ye yali MC w'ekivulu mugamba naye muganda wange kwatayo kano naye mpayo n'atampa naye ate yamala n'afuuka mukwano gwange era nannyamba nnyo then ne walala ku bayitawo batya wano emakindye bagiyitanga batya ebbaala eyo wano bikoze bitya wano ebbaala yabeeranga ewaayi makindye kati waliwo ekivulu kya kamiliyoni ya nenjija okuyimba akayimba kange akajjowaniyita naye n'akayimba kamu ku seddi nenkawagga yali awo munene alina olubuto olunene bamuyita obaani MC yakubeeranga awo ng'abeerawo awo abeerawo nywa bibbiya n'akakwata ka seddi n'akakasuka awulira bubi ne Bebe Cool yansika ku microphone oba yalira bamba namuŋoona so bibeeramu ebyo mu aso era nze kati ebyo ebikuwaliro noga waayi biba bwebiti nange kankolemu ekibuli nange nfune byensika ku microphone nange obafate mpolampola awo so ebyo bibeera mu bulamu bwonna si mu music yekka mu buli kimu kati naawe olabye ndowooza naawe oli kyambaako yanzala wa mwana yakulemesa okumalayo so naye namala nimumalayo mpolampola Mungu yakukwatirako kati oli star kati waliwo abayimbi bambi nange mwende siri muyimbi naye tutambulira mu mbeera ez'amabanja nowulira nti gundi bamubanja wenabadde ntandika program n'abanyumirizaako waliwo omukyali yeesimba okubwa president bamuyita Nancy Kalembe yeewola ssente n'ateeka mu campaign kati banka etwala ebintu bye bingi nnyo bitubaddeko mu covid embeera y'amabanja gwe zikwasiganyiza otya wowola otya ssente mbogenda kuba president kati ekyanasa tukireke owa president we Uganda yes okola campaign olaba ne ba MP bakikola Gravity andi ba MP basobola naye owa president biralamu kibamu ntebe lwakwasa alagenda nnyo mu bintu bya bufuzi naye entebe erina bannyini abagigamba bo balimala kufa kale gwe embeera y'amabanja ogikwasiganyiza otya buli muntu alina amabanja nange ngalina nange nina abamanja ate sente nnyingi ate nga bangi so mwe tutambulira mu bintu byonna ebyokufuna oriskinga ebimu ku byetugezaako okurisikinga ge mabanja neweewola oteeke wano tutambulira mu mabanja ne music ono gwe tukola tumuteekamu ssente nga sizizo neweewola mukaawo noganka neewole lushinge luno oluyimba bwe lunaayitawo njafuna show wano nsasule ono nkole kino nkole kiri ne shows zetukola zennyini nnyini oweewola ssente n'ogamba kaneewole ngende erugogo ntegeke show enkuba nekukuba oba ekikusala noddayo ate nobeera mu bbanja ng'olina oddisasula so bwe bulamu obwo kale tugenda kuba nga tuwumulamuko Gravity bayimbi ki abalala bewandiyagadde ennyimba zaabwe tuzikube nga tuzikubira abatuwuliriza kati waliwo ky'ali wange bamuyita Roni ayagala nnyo akayimba kapakati kapakati ky'ali wange Roni ali awo muganda wa gayi akuba efaananyi bamuyita ekizenti so oyagala okamusabire akayimba ka kapakati sejjo ate akalala ne kaloka siita alina dansolo omulungi balance kale tugenda kuba nga tuwumulamu katono tukomewo n'akayimba ka kapakati sikyo balance kaloka siita oli ku beta abo ngasabidde bali ne nange bajja kumpayo akabafana ngenda kubanga nkakuwa akabafana tewali buzibu tukyaliwo asaba weebwa 96.3 okimanyi gyosende alina gashewuba wunde talo n'ennyombo biwedde breakdown atinaye kiwidde pitira Jennifer ne Kalo bagambe tino ndi solo kunsazuza nga musolo eyali andobeza tusimbudde Namayanja tusimbudde batu banja bazanze tusimuse tusimbudde batunoonya bazanze tusimuse ani ayina ennene
aweko munne buli omu afuna empuuta eno saizi nga nnene erina omuwula okay program asabawe bwoti wetambudde Gravity obugambo bw'obusembayo kati tusimbudde ekakayimba kange akapya mugende mu subscribing ku YouTube channel yange muka requesting everywhere kuba kati mudu ze tulimu za kusimbula busimbuzi na kusimuka ne music omulala ajja nsubira buli mwezi Mungu aba ayambye nja kubeera mbatera yakayimba akabamalako stress sigenda yimba nnyo ku bintu bya kweraliikiriza nnyo bantu nange corona yatuyita mutu wowe yatuyita buli omwe amuyiseemu kati njala abantu basanyuke beerabira ebintu ebyo nange empuli yanga sikyagala kyovula wembeera waneeno njagala kuteeka abantu mu muudu nti banange tuguddewo kakati tudda ku kino abaana tubaziza ku masomero kati katusimbule busimbuzi tubeere awo mu kunyumirwa Gravity webale kunkyalirako nange nsanyuse nnyo okumpa omukisa webale kunsalako abantu n'obabuuzaako n'otuteeka mu vibe ffenna weekend etuli mu style weekend yiiya abantu mugiyingire mu kusimbula mu kusiimuuka musimbule mujjemu omuzoogo obutasimbula si mulungi tweyanziza nnyo tweyanzege Namanja Priscilla mbadde ndi ne Gravity esawa 2 programu amaka magunjufu yeddako mukwano gwange nsaba nkusiibule ku 96 katonyezesa beat fama ebintu ebyo tebibadde byangu asaba aweebwa